Okusala Idi ekyengera kukulembeddwamu amyuka akulira sharia mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Salim Bosa ku kisawo kya summit ekyengera. Sheikh Salim Bosa asabye abayisiraamu kukomya enjawukana wabula bakolere wamu okutwala eddiini yaabwe mu maaso. Tuneyawulayawula abasiraamu ne twetematema. Omulabe w'obusiraamu agenda kufuna omuwaatwa afune waayita atukose. Era okukosebwa okusinga obungi okutuuse ku basiraamu ku ummene y'obusiraamu kuyise nnyo miwaatwa egy'okweyawula n'okwetematema. Ono era akalaatidde abasiraamu okwetamuuta olw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya era bateekese mu nkola ekiragiro kya nnyinimu eky'okutaasa abaana abato abawala obutakwatibwa kawuka kaleeta mukenenya. Siriimu atta, siriimu assa abantu bangi, siriimu akyalimu. Beera musaale ng'olwanyisa siriimu gwe. Muleme kusuula baana mu mukwano. N'abaana baleme kwegatta mu mukwano mu makubo agatali matuufu. Abavubuka muwase, abaana ab'obuwala mufumbirwe. Bw'obanga oyagala okubeera obulungi wakati mu kusaala kusiiba kigambo mukyala muyise bulungi. Abantu abo banafu Allah yabateeka wansi waffe agenda batubuuzaako. Empererwe abasiraamu nayo bakedde kusaala Idi era Sheikh Abdul Hakim Sekyanzi akalaatidde abavubuka abayisiraamu okwewala okukozesa obubi omutimbagano. Kyagamba nti bangi kibasudde mu katyabaga olw'okuvvoola abantu n'okuyisaako obubaka obutasaana. Social media eno tubeere nga tugikosa bulungi, tuggyeko ebintu eby'omugaso, ebintu ebitoonoona n'ebyonoona abantu baffe tubeere nga tubyewalira ddala. Entebe mu Busiro okusaala Idi ku muzikiti gwa Solompas kukulembeddwa mu imamu w'omuzikiti guno Sheikh Ibrahim Muhammad Kirya nga mu kubuulira kwe asabye abayisiraamu okukkiriza okwetaba mu kubalibwa kw'abantu okunaatera okubeerawo kiyambeko gavumenti okubateekerateekera obulungi. Mu Ramadhan tujeyambise olunaku lwaffe luno olwali tulweyambise okubanga tudda bumu wakati mu kubanga tutambulira wamu mu nsonga zonna kubanga abantu ng'abantu buli muntu yeetaaga munne. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika naye yeetabye mu kusaala kuno era n'avumirira eky'abantu abaweddemu ensa ne batandika n'okusaanyawo ebifo by'amasinzizo nga wanaasabye abaddu ba Allah okubeera obumu bataase emizikiti gyabwe. Abakuze okunnenkana sirowooza twaliyo yali alabye weetiye ng'esobola okulumba essinzizo mu kibuga wakati mu Ndeeba n'agikuba n'agimalawo. Teriyo muntu ne bw'aba alina omutima omuzibu ayinza okujja ku kizimbe Allah kye yateekawo nga kino ekyokusinzizaamu. Ekiwafu munisipaali y'Entebbe okusaala kuno kukulembeddwamu Sheikh Hatuluba Umaru imamu w'omuzikiti gwa Abubakari mu Kitoolo ng'ono wamu n'abakulembeze b'ekitundu bavumiridde ekibbattaka ekisuse mu ggwanga ne basaba Katonda okubeerako kyakola eri Uganda olw'abannansi abanyagibwako ebyabwe abatali ayamba. Buli omu afubenga bw'asobola aleme kweteeka muzeego gwakubeeranga babba abantu kubanga osanga omuntu nga muntu muto nnyo mwana wa myaka 3 abbye ettaka ly'omuntu alitutte aliyita lirye. Tuli bumu era tulina okutambuliza wamu eggwanga lyaffe okulikulaakulanya n'okukuuma emirembe. Tubaagaliza okujaguza obulungi Idi era tusaba Allah akkirize okusiiba kwammwe. Shafiki Galiwango, BBS Telefayina.